program amanyi g'ekkanisa kutuusibwako Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Genda mu kitabo kya Matayo tuwulire enjiri yaffe ey'olwaleero. Matayo 11. Ennyiriri zino Yesu yennyini yazibuuza. Mu Bayibuli si bifo bingi nnyo Yesu mwe yabuuliza ebibuuzo. Ebifo si bingi nnyo mwe yabuuza ng'ayagala answers okuva mu bantu. Naye mu ebyo ebifo ebitono ebisingaanibwa mu Bayibuli, kino kye kimu ku byo Yesu ng'abuuza ekibuuzo. Bw'otunulira ekibuuzo kino n'otunulira ne baani be yali abuuza n'ekyo ekyali kimaze okubaawo alyoka abuuze, ofuna okusoomozebwa mu mutima. Mwena munajjukira ndi Yesu bwe yali tannajja, waaliwo nnabbi ayasooka okujja okubaawo. Nabbi oyo baamuyitanga Yokaana Omubatiza. Nabbi oyo naye yazaalibwa mu ngeri ya kyamagero, n'akula mu ngeri ya kyamagero, kubanga Bayibuli emwogerako nti obudde bwe obusinga obungi yabumala mu ddungu. Mbwe era yalyanga nzige n'omubisi gw'enjuki, n'ayambalanga amaliba g'entulege. Yali nnabbi ataliko kyeyeeguya. Yali nnabbi nga gw'olina omunoonya gy'abeera, nga ye tatambula ng'agenda anoonya bantu. Yokaana teyali tayipu ya nnabbi nti agenda akonkona mayumba abeeno muli mutya eno, abeeno muli mutya. Yokaana si tayipu eyo. Eyo saagala gendayo olwaleero. Naye nno Yokaana ono omulimu omunene ogwamutumibwa kwali kutema kkubo na kuteekateeka kkubo Yesu lyagenda okuyitamu ng'ajja. Meseji ya Yokaana enkulu n'ekigendwa kye ne missoni ye. Missoni kwali kuteekateeka mitima gy'abantu. Yokaana yali teyeesongako ye nti nze. Yali asongako oli ajja. Era abantu bonna enkuyanja n'enkuyanja y'abantu ne bakkiriza Yokaana ababatize nga beeteekerateekera okujja kwa Yesu. Nga n'abasinga okubatizibwa be Bayudaaya, ab'omu masaza g'Abayudaaya bonna bakkiriza okubatizibwa kwa Yokaana, era ne bamulowooza okuba nnabbi ow'amaanyi ennyo. Yesu n'atuuka ekiseera naye najja ne bamubatiza, n'atandika public ministry ye, n'akomawo mu Nazaaleesi ng'abuulira, n'agenda e Galilaaya, n'agenda e Dikapooli, n'agenda mu bibuga byonna ebya Buyudaaya ng'agenda abuulira enjiri. Ekyajja Yesu enviiri ku mutwe be bantu abaali baabatizibwa okutandika okukwata amayinja, okumugoba mu mpya zaabwe, ne mu mbibi zaabwe, ne mu byalo byabwe, ne mu mayeekaalu. Abamu ne bamukyawa, abalala ne bamuyita dayimooni, abalala ne bamuyita buli linnya lye baayagala. Naye ng'abamukola bino byonna, omuli abaakwatanga amayinja, abaakwatanga amayinja bano bonna ate baali baabatizibwa. Baabatizibwa basobole okweteekerateekera Yesu ng'ajja. Yesu n'ajja ne bakwata amayinja ne bamugoba mu mpya zaabwe. Yesu ogenda okubuuza ekibuuzo kino yali atabuddwa, kubanga yali atunulira abantu nga tabategeera, ng'atunulira ebigenda mu maaso nga tabitegeera. Abaabatizibwa babateeketeeka olw'okujja kwe nga bakutte mayinja baagala gamukuba. Kyeyava abuuza ekibuuzo kino ekinene ennyo, n'agamba naye abaayi nga tetunnagenda wala. Nzijukira nga nze bwe nali sinnajja, Yokaana yasooka. Yokaana n'ababatiza ng'abateekateeka olw'okujja kwange. Kati mukutte mayinja, nandyagadde okumanya nga temunankuba mayinja y'omudungu mwanonayo ki? Kubanga wayitanga mu ddungu okutuuka ku mugga Yorodaani okugenda okubatizibwa. Kyokka abaagenda okubatizibwa beetegekera okujja kwa Yesu bakutte mayinja, nga tebalina njawulo n'abantu ba lwaleero. Abaabatizibwa
be baatwala ku bbatirizo ne babatizibwa ng'akabonero akaalaga nti bayingidde mu kisibo kya Kristo, ne bayatula ebigambo nti Setaani bamwegaanye, n'ebikolwa bye babyegaanye, n'emitego gye bagyegaanye. Naye ng'olwaleero bw'otunuulira bye bakola, bw'otunuulira gye bamala evening zaabwe, bw'otunuulira bw'okebera ebiri wansi w'ekitanda kyabwe, bw'onoonya obungi bw'abakazi be balina, bw'okebera ebiri mu biwato byabwe, bw'onoonya gye bamala ebiseera byabwe eby'eddembe, bw'owuliriza bye boogera enjiri ng'ebuulirwa, bw'owuliriza bye boogera enjiri ng'eri ku leediyo, bw'owulira engeri gye bavuunulamu Bayibuli, bw'owulira engeri gye batwalamu abasajja ba Katonda babuulira enjiri, bw'owulira responsi zaabwe buli lw'obagamba nti waalikkiriza Yesu, toyinza kukkiriza nti be babatize. Toyinza kkiriza nti be baki? Toyinza kkiriza nti be babatize. Tosobola kikkiriza nti abantu abaagamba nti Setaani mwegaanye, n'ebikolwa bye mbyegaanye, n'emitego gye njegaanye, toyinza kikkiriza nti olwaleero be batagala kuwulira njiri. Toyinza kikkiriza nti be balina yirizi mu kiwato olwaleero. Tosobola kikkiriza nti be bannannyini masabo. Abeegaana ani? Abeegaana ani? N'emitego gye n'ebikolwa bye. Baabatizibwa bato, bakadde baabwe, bazadde baabwe, bamaama baabwe baabatwala mu ssinzizo, mu bbatirizo nga bakyali bato, ne bagamba tukuwadde eri Katonda, ekitegeeza onoobanga wa Katonda. Ne bamuteekayo ng'akyalina muto. Simanyi nnyo oba kituufu nnyo oba kikyamu, naye kale tugambe baabateekayo, baabawonga eri Katonda. Eggwanga lino olwaleero we twogerera bwe kibanga lyogerwa nti abantu 85 ku 100 ba Christians, bwe njogera Christian mba nzingiddemu abakristaayo, mba nzingiddemu abaprotestante, mba nzingiddemu abakirisitu, mba nzingiddemu abaorthodoxi, mba nzingiddemu aba Seventh Day, na buli muntu yenna. Mu ggwanga we tuyina 85% Christians, twali badde ne less problems, tetwali badde na bizibu bye tulina olwaleero. Twali badde n'ebizibu bitono nnyo. Abakozi b'ebibi be baali badde abatono ennyo, abatakola bibi nga be bangi. Kiki kye kitegeeza ekyo? Kabonero akamala era akalaga nti kyandibanga okubatizibwa abantu kwe baabatizibwa tekwabagasa. Kubanga singa okubatiza kwagasa abantu, singa tetulina masabo ge tulina mu ggwanga lino. Singa okubatizibwa kwagasa abantu, singa amawulire tegakeera buli lunaku nga galeta sitole ezaanaamiriza nti bamutemyeko omutwe, ogenda okulaba ani yamutemyeko omutwe? Richard, Ronald yamwokeza asidi, ani yayokeza? Jessica. Omubatize nti ye amuse. Amawulire gakeera ku makyane gagamba nti akoze atya, amuse, amutemyemu ekiso n'amutta. Ani amuse? Omubatize. Omubatiza si omuntu. Yesu n'abuuza ekibuuzo ti nga tetunnagenda wala, bwe ntunuulira ebigenda mu maaso, bwe mpuliriza bye mpulira, ate nga nzijukira mwagenda mu ddungu bababatize. Ntandika okubuuza, mu ddungu bwe mwagenda mwatuuka oba temwatuuka? Ye bwe mba mwagenda nga bababatiza, mwagenda ku mukolo gwa kubatuuma mannya oba mweyambisa omukisa gw'obbabatiza ne mwenenya ebibi? Bwe mwatuukayo kiki kye mwagenderera? Gamba neighbor ndi ekigendererwa. Siwulidde, gamba ndi ekigendererwa. Ebitwala abantu okubatizibwa biwerako. Abantu abamu bamisingira ddala point ne batategeerera ddala lwaki omuntu yajja okubatizibwa mu ddungu. Abamu bagendayo kubatizibwa kwefunira mannya, ng'erinnya lyokka lye yafunayo therefore okubatiza nga tekwali kwa kukyuka, tekwali kwa kudda eri Katonda, tekwali kwa kwenenya bibi, naye nga yali just a naming ceremony.
yagenda kuteeba linnya n'aliteeba ne biggweera awo. Amakomera gaffe gonna gajjudde ba criminals abalina amanya g'obubatize. Bamalaya bonna bali ku street. Oba yagala genda okole save akawungeezi, kwate kalaamu, okwate olupapula, ogende ng'oyogera nabo bulungi, obabuuze buli malaya ayambadde enkunamyo ku street alina erinnya ly'eddiini, ekitegeeza ndi bamubatiza. Gwe batabatiza yatoora shahada, waakiri bamukomola. Uganda abantu bonna abali mu kizibu nnyo gamba nti bapaganism, abantu bonna balina eddiini, naye ekyewuunyisa kye kino, eddiini tezaakola makulu. Yesu n'avaayo n'ekibuuzo kye n'aga naye kiki kye mwagenderera okulaba mu ddungu? Bwe mubanga you are sinners to this far, you are evil to this far, muli boonoonya okutuuka ku kino, kiki kye mwagenderera ku bbatirizo? Kiki kye mwagendera okulaba e Yorodaani? Kiki kye mwagenderera okulaba mu ddungu? Yesu n'atandika wano okuleeta byalowooza nti oba oli awo bye byabatwala. Ekisooka n'agamba nti abaayi, ntandise okutya. Mwagenderera okulaba olumuli olunyenyezebwa n'empewo? Mwagenda kulaba? Kubanga mu ddungu eyo waliyo ebintu bingi, naye ng'ekimu ku byo waliyo n'emmuli ezinyenyezebwa n'empewo. Emmuli gamba nti emmuli. Naye Yesu n'agamba omuntu ayagala okugenda ku adventure, omuntu ng'agenda ku ttuwa, ng'agenda kulaba lumuli lunyenyezebwa na mpewo, yeetaaga kutambula lugendo luwanvu olwenkanidde awo, agende mu ddungu ku kyalo kyewaabwe awo nga waasula ku neighborhood awo. Ddala tewaliwo lumuli, yali talina wasobola kugenda n'alaba olumuli, kimwetagisa kutambula olugendo luwanvu ennyo bwe lutyo agende mu ddungu alaba olumuli? Was that the only purpose why you walked such a long journey? Mwagenda mulaba olumuli? Naga nti nzijukidde ekirala. Mwagenderera kulaba abambadde ezinekaaneka? Kiki mwagenderera? Naga ni yera bwe mbanga mwagenda mu ddungu ng'ekyabatwala kulaba bambadde engoye ezinekaaneka, you were just mistaken. Kubanga abambadde ezinekaaneka mwabaleka mu nnyumba z'abakabaka. Ffenna tumanyi nti abambadde ezinekaaneka babeera mu mbiri. Ebifo gye basinga ndi batumanyiyo. Bw'oyagala kulaba abantu banyirira, buli ali wano amanyi abanyirira gye bakola batya. Kiringa bw'ojja wano mu Kisenyi ng'ekyakuleese kulaba cathedral, ekkanisa ennungi eyazimbibwa bulungi ennyo, oboze mu kifo kikyamu, eyo wagireka Namirembe. Ekereziya esinga okunyirira wagireka Lubaga. Naye bwe wabeerayo n'obeerayo ng'olaba obulamu bwo tebukyuka n'oga nti si kakyaki enyirira nga nze omwenge gugenda okunzita. Si kakyaki enyirira nga yirizi yanemera mu kiwato. Si kakyaki enyirira nga abakazi nnyina basatu. Si kakizimbe. Ani ale yaŋŋambeko nti amiina? Ekibuuzo kya Yesu awe kikolera sense. Kiki mwagenderera okulaba? Ensonga enkulu yali ki? Mwagenderera kulaba ki? Nze mbuuza mmwe abalokola abatudde wano, mwebala okuba nti eyo nolina mwavaayo n'oga nti si kakyaki enyirira, ekikulu nyeyagala genda mu ggulu, si kakizimbe, sigenda mu geyeena kubanga obulamu bwange mbutegeera bulungi nnyo nti kyo ekizimbe kinyirira naye nze sinyirira. Ekizimbe kinyirira naye nze nyina yirizi mu kiwato. Ekizimbe kinyirira naye nze omwenge gumbabudde emimwa gujjula okunzita. Ekizimbe kyo kinyirira naye omutima gwange mukyafu. Ebigambo ebyogerwa tebinkyusa, nemeddwa okukyuka, tebimpadde maanyi kukyuka. N'olw'ensonga eyo ekizimbe ekinyirira ewannyo waawo kaŋŋende mu kiwempe gye banaayogerera ebigambo ebinankyusa. Kyekyakuleeta. Gamba neighbor nti ekyo kyekyandeeta nze gw'olaba. Gamba neighbor nti ekyo kyekyanzija mu kizimbe kyewaffe ekirungi. Maama nga gye wali ekizimbe ekirungi omuli faani ezikuwujja, omuli entebe ziri ezakabimanya ze bayita pews, ziri gy'otulamu ne weesigama ng'ogirimu wekka, eriko n'akato,
ne wofukamira wenyini nga bateekawo akatto n'akatabo k'onoosoma okasangayo era kyekyakuleetera obutatambula na bayibuli paka n'olwaleero kubanga bayibuli wagisanganga mu kkanisa. Ani ali wanagambeko nti amiina? Ewantu nga waali wanyirira naye wakebera obulamu bwo ng'olaba gwe ng'omuntu tomalaako, ng'olaba gwe ng'omuntu ogenda mugeena n'ogamba Mukama ekizimbe kinyirira gye nsabira naye nze ndi mukyafu, ekizimbe kirungi naye nze ndi mubi ngenda mugeena. No walking out n'otambula weebale okuba nti wajja, weekubireko mu ngalo okubeera nti wajja. Gambako nti amiina. Si yokka gye wava, waliwo n'eri ewala wangi nnyo gye wava, waliwo bye wayitako bingi nnyo 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 okujja mu bulokole. Naye kati ng'omaze okutuuka, a question is here for you. Ekibuuzo kiri wano ku lulwo. Wagenderera kulaba ki? Wajja kulaba ki? Wajja kufuna ki? Wajja osuubira ki? What were your expectations? Wasuubira ki? Lwaki oli wano? Muliza neighbor, lwaki oli wano? Yes, let's get serious. Why are you here? Lwaki oli wano? Lwaki oli mu bulokole? Lwaki walokoka? Oyinayo ensonga. Singa mbadde ndeese microphone eno nenjikuteeka ku mumwe essaawa eno, oyinayo ensonga bbiri ezaakuleetera okulokoka. Omanyi ensonga lwaki walokoka? Omanyi ensonga lwaki oli wano? Bw'oba tozirina oli mu kifo kikyamu. Ebbugumu likuttira bwereere, olugendo lukumenyera busa, bayibuli ekutawanyiza bwereere. Kindaga nti we mwagendera mu ddungu waliwo ekisinga ku kizimbe ekinyirira kye mwali munoonya. Toyinza kumbusaabuza nti waliwo omuntu ayajja wano ng'ekimuleese mu bulokole kuzina kidongo ky'abalokole. Sisobola kusiriwala kukkiriza ekyo. Endongo ezisinga okuvuga teziri mu bulokole, ziri mu kirabu siriki. N'olwekyo oli bw'abanga era ayagala kuzina mazina najja ate mu bulokole yajja wakyamu. Ngambira neighbor nti bw'oba wagirira kidongo wabula. Tosobola kuŋŋamba nti najja mu bulokole nga banzigiridde nti waliyo abakazi. Abakazi tibali eno. Bano abeeno osooka kusaba n'osiiba n'otuukirira pasita ale nagandi ale sooka olindirire Mukama naye nga ateyo omukazi wamulabye edda. Babizibu bakulinda. Sisita asooka naga tusabeko ne yeeyisaako ng'alinga atayagala. Nga yeeyisaako ng'omwavu atalya masavu. Bali abeeri omukwana ku makya n'omutwala akawungeezi. Wangi ogula sefuliya ogigula naye mugenda naye kwe kumufuna kwe gula esigiri ne sefuliya n'omutwalirawo n'akuyita mwami naawe n'omuyita mukyala. Ngamba eri Emisiri, gamba nti Emisiri. N'olwekyo ayajja mu kanisa ng'anoonya bakazi aba yajja wakyamu. Ayajja nga ekyamulokosa kufuna musajja, njagala musajja, nga ekyamulete wa Yesu musajja. Okulokoka kwonna nga musajja. Bakugambye nti eri ebweru w'ekkanisa abantu tebalina basajja. Twogera amazima tebalina. Bw'oba wamenyeka n'olugendo lw'obulokole olulimu n'okusaba n'okusiiba n'emukutula njegere ng'ekyakuleeta musajja, olugendo lwe weeteekako luwanvu, wayita wala. Ngambira neighbor nti awo oba wayita wala.
bw'oba wajja mu bulokole n'otandika n'obuweereza n'otandika n'ekkanisa ng'onoonya ssente wayita wala bulala, obeera wayita wala. Kati nga Kiganda bondaba wano nga natandika obuweereza nga nabutandika kubunoonyamu ssente, nze nali sinnalokoka, nali businessman. Nakoleranga mu dduuka liri wali ekizimbe weekiri erinnya lye lyakyuka, edduuka baliitanga Zinaabala era nga zibala buli kawungeezi. Ku Nakivubo Road wali si byakusaaga tompita feria nti nasooka kubeera feria nendaba nga ebyokukola bimpeddeko nenga kati ebyokukola byonna binandoza engeri gye biganye ndowooza kansumbe kanisa. Ani yagambye kanisa esumbibwa aba feria? Ebirala byonna biyinza okukulema n'ofunikira ng'osumba kanisa. Bakasitoma b'oguza 20 olunaku b'oguza ebintu bakuleme, weeteeke ku kanisa y'abantu 100 omuli abalina amagezi n'abalina amangi n'abalina amatono. Tosobola kubanga wali feria mu business n'ogambye ekyaki endowooza gye naasobola. Kyaki abantu nga babuuza ebibuuzo n'otabuka n'okutabuka? Kyaki edduuka lyange nali nsobola okufuna ssente nenzigalawo nenga ndi nkoze ndya nyinyuse, kasitoma nyinyuse, tuli mu kuggalawo, ekkanisa teggalwa. Ne bw'oba wakoyeda ssaawa 4 za kiro 5 olaba omuntu ayagala okuyingira woofiisi naga ssebo era ojja kundaba nze navudde Luweero noga ndi ayi Mukama Katonda kyo kino kyendiko nga kizibu kinene. Abaasoma ebirala byonna bazzeeyo ddeeka, abaasoma obwalooya balika, abaasoma obwa dokita balika, abaasoma obusomesa bagenzeka, abakola bizinensi bali waabwe n'abaana baabwe n'abakazi baabwe balya mmere yaabwe. Bw'okyali mu kansolingi waliwo agasooka ng'obeemu omuzimu ssaawa 4 ez'ekiro ng'olinga gwe wagumutaddemu. Ssaawa 7 bakuba essimu, bakuba essimu ssaawa 7 gw'ekiro, olina kuba essimu n'envuga n'ogisitula bw'oti n'ogitunulako. Kweganga gwolinga kompyuta, teweebaka, tokoowa, tokkirizibwa koowa, tokkirizibwa kwebaka kuba wasumba ekkanisa, oli musumba. Ssaawa 7 omuntu agikubye. Waya ne zaagala okuvaako n'ogandi obangi kwate muvume ogenda okujjukira ng'oli mulokole ng'ate oli pasita. N'ogikwata n'ogandi hallo, ye nalowooza nti olabika onyumiddwa nnyo. Wasiibye okola wakooyedde bye tebimukwatako, alinga gandi otandikidde ku ye. Musumba sooka onsabireko kugamba nkubidde wanewo obulenzi nze Margaret nakanjako ne kwegamba ndoose emmese ng'eyitawo. Gamba neighbor nti wabula ekkanisa seba aloose emmese ng'eyitawo n'atagitegeera bulungi, kati olina ogisabira temukola akabi mu kirooto. N'ogamba oba muddemu ki ogenda okujjukira ng'oli mulokole ng'oli pasita neweekakkanya ng'olinga talina kyawulira n'omugandi kale katusabe. Kwegamba omuwone ng'engeri yokka gy'omuwona kusaba ozzeeko essimu weebakeko. Ekkanisa esumbibwa feeriya ayamala okulema ebirala byonna n'ogandi onoosumba kanisa. Togezanga tuddayo ku kibuuzo kiringa mmaliriza. Kiki kyetwagenderera okulaba mu ddungu? Bassebo ne bannyabo, kyetwagenderera okulaba mu ddungu kisinga ku ssente. Kisinga ku ki? Kisinga ku ssente. Y'ensonga lwaki tukisasulidde omuwendo omunene ogwenkanidde wano okukibeera n'okukinoonya. Nze ngamba mulokole gwe gamba nti wangi kyewagenderera okulaba mu ddungu kisinga ku musajja,
kisinga ku musajja. Kinene okusinga omusajja. Kinene okusinga omusajja. Kinene okusinga byonna. Kinene. Kubanga olina kusasula muwendo gonna ge wakasasula olw'obulokole. Obulokole nga bulimu omuwendo muneneko. Abayi, obulokole nga bulimu omuwendo munene. How can you pay such a big price? Go kubeera omulokole. How can you pay such a big price? Nga yonna ogisasudde lwakufuna musajja. Omuli okuleka walagi gwali onywa. Ono Kaweesa yaleka bbaala. Enneno ekomeeri. N'awanika emikono n'eroogi n'agamba okose. Ebbaala n'agiraba ng'egenda bw'eti eggweerayo. Ne bavuma ebivume bitayogerekeka. Kati nga kiba kyamu ogamba Kaweesa nti yalokoka afune ssente. Olede yaggalawo bbaala eyaleetanga ssente. Kati ate ayinza okuba nga yajja mu church kunoonya ssente ng'ate yasuula ssente. It doesn't make any sense. Nolwekyo kye yanoonya kisinga ku ssente. Ani ali yagambeko nti amiina? Kye wanoonya mukazi gwe kisinga ku musajja. Kisinga ku mukazi, kisingira ddala. Lwaki? Kye wanoonya ekibeerera. Wanoonya ekiwangaala. Wanoonya ekitagwawo. Wanoonya kye batali kujjako. Wanoonya ekitagulwa ssente. Gamba nti amiina. Wanoonya ekitafa. Wanoonya ekitakaddiwa nga kyekiriwa nga bwe bulamu obutaggwawo. Kubanga ekyo tekigulwa. Abalokole gamba nti wangi. Mulekera okuddirawo Yesu omufuula cheap. Yesu tulekerawo omufuula cheap. Tulekerawo okuddira Yesu okumufuula cheap. Nga the whole issue bye bintu bino ebyogerwako mu byasobola otuwa. Enjiri nayo ekiseera kituuse eddeyo ku musingi gwayo. Enjiri ekiseera kituuse eddeyo wali abatume we baagibuulirira. Enjiri ekiseera kituuse abantu tubasongere ku ky'omuwendo omungi ekitagulwa mu katale, ekitagulwa mu supermarket, ekitaleetebwa ssente, ekitagulibwa $, ekitagulibwa pound, nga bwe bulamu obutaggwawo obugabibwa omwana wa Katonda yekka Yesu Kristo. Gamba nti amiina. Zino ze programu zaffe eza buli wiiki wano ku Christianity Focus Center buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 2 ez'okumakya ebeera Bible School, okuva ku ssaawa 2 n'eddakiika 10 ebeera Morning English Service, olwo ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 8 n'ekitundu ebeera Main Service, ku ssaawa 10 mpaka ku ssaawa 1 ebeera Deliverance Service, Midweek Service buli lwakusatu okuva ku ssaawa 11 n'ekitundu mpaka ku ssaawa 2 ez'ekiro, Lunch Hour Service Monday mpaka lwakutaano okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 8 Nakasero ku Stay Lunch Hour Building opposite Nalula Arcade. Tusange Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Okumanya ebisingawo weereza obubaka ku email address cfc@christianityfocuscenter.org oba osobola okuba ku simu noti 4251484. Christianity Focus Center, the solution ground. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. Is Sonic Desinayo.